kitambiro kya mmisa kikulembeddwamu omusumba w'essaza ly'e Masaka Bishop Silveras Jumba kyetabiddwako bannabyabufuzi abantu ba bulijjo n'abakiikiridde obukulembeze bw'ennono. Bishop Jumba asinzira ono n'asaba abakkiriza okwekwasa Omukama naddala mu kiseera kino ng'eggwanga liri mu katuubagiro ak'ekirwadde kya ssennyiga korona. Nti mu ssanyu ery'amazaalibwa tuteekwa okutegeera nti tusigala tuli bayongobevu, tuli bantu, amaanyi gaffe, obusobozi obw'enkalakkalira butuli mu kwesiga Katonda. Bishop Jumba nga kyajja kube ku matu yakokodde ekirwadde kya COVID-19 kyagamba nti kyefukamizza ensi yonna nga kaseera ke tulina okudda eri Omukama tumukwase embeera eno. Tumwanirize tusobole okwezimba nga tuzimbira ku ekereziya waffe, nga tujjukira nti tuli bitundu bya mubiri gwa Kristo, nga tuzimba ku mugendo gw'eŋŋambye ogulina okutukuuma ng'okugulu kuli ku nsi naye omutima n'amaaso nga tubiralamizza eri eggulu. Omusumba Jumba asinzidde wano n'alangirira ng'essaza ly'e Masaka bwe lyeddiza omukisa gw'okuteeka emikolo gy'olunaku lw'abajulizi gy'omwaka ogujja. Mu kusaba kuno kwetabiddwamu akwadde FDC bendera ku bukulembeze bw'eggwanga Patrick Oboya Mulyati asinzidde mu kusaba kuno nasaba bannaddiini eddoboozi lyabwe libeere lyamwanguka ku nsonga ez'okukyusa obuyinza. My Lord Bishop, I want to appeal to you, our shepherds, to raise your voices against this injustice that we continue to face. Maybe your voices could be heard by the authorities that continue to stick to power at whatever cost. Wabula yeekokodde ekibbattaka naddala ekirwano mu Buganda ekirese abawangalira mu Buganda nga babongeeta. There are so many people who have come to Buganda and forcefully taken away land belonging to deprived Buganda people, and in return even insulting them. I find it very painful that a proud nationality like the Buganda would see old people kneeling before Mr. Museveni for handouts. Ye ssentebe wa Nuupu mu Buganda era omubaka wa Masaka Municipal Mathias Mpuga yennyamidde olw'ebikolwa eby'okuwamba n'okutulugunya abantu ebyeyongedde ennyo ensangi zino nga Uganda iteekera akalulu ka bonna omwezi ogujja. Abantu bangi babuzibwawo mu mbeera gye tulimu eno eyakyamututte bukya. Embeera eyo ekigambo sinze nakiyiiya naye nagisangawo. Baŋŋamba nti ekigambo ekyo kyatandika ku mulembe gwa Amiini. Ye Pokino Jude Muleke asabye wabeewo obwenkanya mu kiseera kino eky'okunoonya akalulu buli omu aweebwe omwaganya okwogera. Mulimu ebyobufuzi ng'abeesimbyewo batukaka bukasi tubalonde. Bw'obanga byogenda okukola birungi, lwaki okugira banno gw'oyitewo wekka? Lwaki buli omu tomuwa omukisa? Ye omubaka wa Pulezidenti Masaka Haman Ssentongo asabye bannabyabufuzi bakole kyonna ekisoboka okulaba ng'eggwanga teriddamu kutabanguka. Nze siri muntu abeeraawo n'enteeka olukuunya ku be nali nvuganyizza nabo oba abasuubira nti balivuganya nange. Yonga tuvuddeyo y'omulabirizi w'emikono